Yes, mbaniriza akadde kano mwasize mutya mwasibye mutya ngenda kubasaba musubscribing ate munyigene kade Brenda atwaliddwa mu Rehab gibayita Save Life First Community Center eno bano bayambako abaana bano ababadde kubiragalagala okubazza mu nnomo era ng'omukyala ogolengera mu kifaananyi omu ku bakyala abiwaddeyo kubanga bambi ayamba Brenda omukyala ono tasokedde ku Brenda yekayeka azze nga ayamba abakyala ab'enjawulo naddala oluusi abatawaanyizibwa ebiragalagala ono mukyala ono mugagga ayina ennyumba nnyingi nnyo bitundu by'emuyenge eyo akosa ne merchant era information abadde tambula olunaku olweggulo yabadde laga nti ono yawadde Brenda ennyumba ey'amaka nti era Brenda bw'anaaba awonye nti agenda kuba muntu wabula abasinga tebanaba kubanga bamukkirizamu omukyalo ono naye nga balinze balabe ng'akwasa Brenda ennyumba nga Brenda amaze okubanga awonyezebwa omukyalo ono yatuto Brenda omwana ono asadiza wali mu community gye bayita Save Life First Community Center eneriyo baana batawanyizibwa ebiragalagala era ono yabategeezezza nti bakwasaganyizeko Brenda mu ngeri yonna ebyokulya babimuwe bamuyambeko kubanga aregaininga strength ye oba okubanga azaawo amaanyi ge akosa n'okuregaininga body shape ye okuzzaawo omubiri gwe gwe yali ayina from the first jjukira drugs zino oluusi bambi zinoona omuntu ne zikusaanyawo system yo ey'omubiri yonna drugs abamu balowooza nti drugs just zikosa mawuggwe drugs zikosa ebintu bingi ate no drugs zabadde akozesa ebiragalagala byabadde akozesa Brenda byamaanyi nga bw'okiwulira munnange byamaanyi obaani yabimuyigiriza obaani yabimuzigulira tewali amanyi naye ng'ebiragala yabadde akozesa byamaanyi omanyi n'ebiragalagala so biri bitambulira mitendera munnange eriyo ebikuba ennyo eriyo ebikuba akatonotono ebikuba akatono ennyo eriyo ebikuba otutono ennyo naye ate eriyo ebikubira eddala nga bikubira ddala naye gye bikoma okukuba ennyo n'okusaanyawo omubiri gwo gwonna gw'okivula Brenda n'ennyama yamuweddeko takyalina mu mubiri era ng'omukyalo ono yeewaddeyo kubanga bambi amukwasaganyiza kubanga amuyamba kujjukira eriyo abadde bagamba Brenda okudda e Dubai naye omukyala no yagambye nedda talina gy'alaga kati neebuzadde Dubai atakole ki eriyo abadde bamusuubiza nga bagamba balina omulimu gwe bamufunidde gwagenda okubanga akola omukyala ono agamba nti Brenda saa zino yeetaaga asooke akakkane yeetaaga concentratinga wantu wamu oba kumutwala mu Rehab abeereeyo okumala ebbanga tiyetaaga kubanga atagalatagala yeetaaga concentrating nga buli kimu kimusanga awo era omukyalo yasuubiza nti agenda kumukolera ne business kubanga Brenda kiraga nti yali yeegomanya ebintu bya salooni yasuubiza okumukolera salooni wabula ayagala asooka amala ebbanga eriwerako nga bambi aconcentratinze awantu wamu basooke bamununemu drugs ezo akosa n'okubanga bamuyambako okubanga alya emmere eyinza okubanga emunaazaamu ebiragalagala byabadde akozesa kubanga kiraga nti ebiragalagala munnange tebitera kuggwa mangu mu musaayi omwo bisigala mukati emmere gye bagenda okubanga bamuwa manyi bano abantu banene aba Save Life First baba bamanyi ebintu ebikozesebwa oba nutrition ze bakozesa okubanga abantu munnange babanuunamu bidrugs ebyo kubanga bano bo ekyo kye baasomerera babayita ba Save Life First bakwasaganya ku bintu bya biragalagala mu Rehab zaabwe omanyi eri ebiragalagala ebisobola n'okulemaza omuntu nno mukyali awo mulowooza drugs zikuba bukubi ku mutwe omuntu n'alaluka bisobola n'okukulemaza ng'ate obadde onywanye nga sigamba nti nno bakutemye bakutogulu ne bakola ki ne bakukubakuba naye drugs zo nga zo zizikola ki zisobola okudamejinga omubiri gwo kivula abamu oluusi bamanyi n'okusanyala oluusi basanyalala olwa drugs naye gwe drugs ozimanyi gwe drugs ozimanyi drugs nzibu nnyo nga bw'okiwulira oli n'asanyala waliwo ekirwadde lwakuba nkirabidde ekirwadde ekyo kikwata nnyo abakadde oluusi ne basanyala n'abeera nga abeera mu katebe eva akadwadde ekyo nkirabidde nnyo bisesinga abamu bamanyi n'okukifuna oluusi mu accident bambi n'afuna ekirwadde ekyo n'asanyalala n'aba nga teyeenyiinya nga yasanyalala okuba nkirabidde mu luzungu bwe bakiyita nkirabidde ekirwadde ekyo
drugs zisobola okuleetera ekirwadde ekyokwapeninga gye bali abavubuka ate abavubuka basinga n'okukozesa ebiragalalagala ebyo gye bali mu kitongole kya Save Life First bagongobala amagulu naye nga Njaga sigamba nti yagwa ku accident sigamba nti bamukuba naye nga Njaga yamugongobaza eyo gye bayita drugs eyo ze bayita Enjaga. Stay on YouTube platform toserenga on following mbagala nnyo mwena era mbebaza nimbagamba nti muli bakabi nnyo kubanga mu following drugs mbi nnyo not good at all si nnungi not good at all drugs don't try drugs drugs si nnungi bannange Brenda Marozi ebintu byo mukazi wato byatabuse katusabe Katonda asobola kubanga amuyamba katusabe Katonda asobola kubanga amukwasaganyisaako okubanga avunuka obuzibu buno naye nga byo si birungi okutwaliza awamu. Mbebaza mwena banfollowinga naye nkubiriza abuka nti temugeza don't try drugs ezo zitta ate zisobola okugongobaza okuba ekibadde ekyo nkyerabidde akalwadde ako bulwadde bulumanya abakadde naye nga si bwe n'avuuka bwe baluma Enjaga esooka okuzinga okusanyalala n'oba nga obusanyaladde wenda n'osanyalala n'oba nga tokyenyenya wadde n'ogongobala gye bali abaana abaliyo nga baalemala amagulu naye nga kwegaligwa naye nga gaasanyalala naye nga Njaga yakola ki yamutuusa awona kati munange bagezaako kubanga bamuwa nutrition eb'emmere baba bamanyi b'emmere eyinza okumuyamba okubanga akola ki okubanga adda engulu n'okubanga bampi munazaamu ebiragalagala mu misuwa oba Enjaga mu misuwa gye munange ebyo Brenda Marozi agenda atereera naye nga tebina kubanga bibeera fine nnyo kubanga omukyalo nayagala abeereyo okumala ebbanga eriwerako kubanga abasinga bali bagamba nti baatwalibwa ebutabika naye omukyalo n'agaana ebutabika tebamututteyo bamututte mu Rehab yamusuubiza okumuwa ennyumba abasinga bagamba katuyinda obonamu ennyumba batole mu kwepetegeeza naye nga information itambula eraga nti alina amayumba agabwera omukyalo oyo bamu ku bakyala munnanga abakolamu abalina akasente kaabwe mu ggwanga Uganda mulaikinge mu commenting ate musubscribinge munyigene kale mbadeko abali Saudi Arabia namwe abali ekata bagita Save Life First Community Center bakwasaganya abaana munnange abakubwa ebiragalagala nga byabatabula obwongo babayambako kubanga babivaako manyi ebiragalagala byesibyangu omuntu okubivaako munnange eri abaperegesa nti batunda eddagala erijja omuntu ku Njaga naye bya bulimbe wamma ebidagalagala muntu kumuconcentratinga kale n'omuntu okukyeteekamu nti kanjiveeko okwentrolinga mulimu mutima nawe osobola okukontrolinga n'ogamba naye kanjiveeko kanjeesonyiwe kati bana ba community aba Save Life bayambako omuntu okumuleetera okubanga ekyakirinamu mbwongo okumuleetera okubanga akola ki okumuleetera okubanga yeesonyiwa ebiragalalagala ebyo n'okumuyambako okumuwozaamu ebyo byaba alina mu misuwa ebiba byasigalira mu misuwa musubscribinge munyigene kale bagira fa additive gikasabe Brenda Marozi asobola okubanga awona naye nga embeera esi ennungi eri awo mbeera bulungi